Ndi musanyufu nnyo okutunula mu byenyi by'abaganda bange abawangalira esayidi eno nga tuzze wano okuba kwetejjukanya. Obubaka bwange bwe nsooka okukuutira omwoyo gwange n'ogugo, obuwangaazi bwo bwonna wawuliranga ekifo kyonna nga bagenda kujjukiza Allah na mubaka tobulangawo. Kasi bakugambanga nti akafo bwe kati bagenda kusomesa ku Allah bigambo bya Allah, bigambo bya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ebirala biyimirize oba kulima oba mirimo osooka ogenda otule mu kafo ako. Ku lwaki? Kafo mu bifo by'omujjana. Allahu akbar, Allahu akbar. Kubanga nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallama ng'atulaga ebifo by'omujjana ebiri ku nsi bibiri. Ekifo ekisooka yaga nti arrawda rawdatani, wano mu nsi waliwo rawda bbiri. Rawda bifo by'omujjana. Ekisooka kiri Madina masjidi ye, ekyo kyo tekitambula, kiri mu kifo kimu. Situjja kukyogerako, kirina ebyakyo biwanvu. Ekyokubiri kyekifo kyonna wemba mutudde nga basomesa bigambo bya Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiba kifo mu bifo by'omujjana. Oba nnyumba oba muzikiti oba kisawe kya mupiira oba mu ddiiro oba mu tenti, kasita mubanga mu kifo ekyo programu eriwo kusomesa bigambo bya Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiba kifo mu bifo by'omujjana. Kati amakulu ayagala okuwangalirako mujjana nga tukyali mu nsi, labikira nnyo mu bifo bwe biti. Fena twagala jjana. Kati wano ku nsi olina omukisa okugirinnya mukko n'otuula mukko n'omalamu ne hours. Kale fo twaze okuva ku makya tutudde muli munda mujjana. Eyo ye message yange esoose. Message ey'okubiri egenderera abavubuka abantu abasiraamu. Omuvubuka yenna gy'ava yenkana, omuvubuka omusiraamu, togezanga n'ojja omuzikiti mu bulamu bwo. Buli wojja omuzikiti mu bulamu bwo olina kukola mazambi. Era be bosanga kale no yediriisa naye anywa omwenge. Wegenda otunulire abavubuka abasiraamu banywa omwenge, ojja kumwetegereza nga mu bulamu bwe temuliimu muzikiti. Si juma si jama. Ejuma etuuka ali mu bibye, jama etuuka ali mu bibye. Ate jjukira nti lw'okwata ku ccupa, ccupa mugitegedde, buli lw'okwata ku ccupa n'amazambi amalala ojja gakola. Kubanga ye ccupa kyesooka okukola kutta magezi. Kati amagezi bwe gafa ate onootegeera otya nti kino kiri haramu, kino nekiri nekiri. Kati ebyo byonna byonna birwanyisa gwe sooka okumuwa omuzikiti mu bulamu bwo. Oba ssente zibuze oba emirimu gibuze, tewali kaakulya, gwe tokkirizanga omuzikiti okuva muki mu bulamu bwo bagubeerewo. Ebirala tunaabiraba. Eyo nvuddeyo. Abayizi baffe bakimanyi lwe tugenda kati lwe tusoma tuli mu kutolontoka nga Seeka Shakibu. Nja kwebaza nnyo Seeka Shakibu ono atukwatiridde nnyo tukuteekerateekera programu zizeeno, kubanga ziga ne zijja ne ziba nga nzibuzibu nga ziraniganye naye nazitugattira, kubanga ow'Eyibanda ayagala Darusu, ow'Ekamwenge ayagala, ow'Isingiro, Ishaka, Bushenyi. Kati netulaba nga Western Region yonna kasitoli atukubira essimu, njagala mujje musomese Shakibu mumanyi nti gwe yogerako naye muteese mugatte lumu tujje tulabe programu bwe zinaatambula. Ebyo bitwe birina okutambula kubanga byanguya emirimu okusinga ate okuvuga emmoloka n'ojja n'ogenda Ishaka n'okubawo ejjuma yokka ate n'oddayo. Juma just dakika 3 kwana. Ate mu daawa bassebo ne bannyabo babatudde wano, mu daawa tubeera ffenna babiri. Waliwo mu daawa abakozi ba daawa nga bamizindaalo gino. Nawe naye akawaayiro wenza okuyingira mu bakozi ba daawa, kubanga wali abakozi ba daawa nga bakulu nnyo mu daawa nga bo bansawo. N'oyo naye abeera daayi aba mukozi wa daawa. Ebyemizindalo saabisoma sobola kugukwata, sobola kuba n'omukyala nga mukozi wa daawa lukulwe era ng'afuna empeera nsufu naye nga takwata muzindalo ye waleeti. Tuli ffenna agwa bugwi muki
munsawo akwata munsawo akwata munsawo akwata munsawo. Bino ebyafaayo bye tujja tusoma ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulimu ebyokuyiga ebyaffe. Nabbi yawasa omukyala Khadija naggagga sibe guli kubanga Allah tabaraka wa taala yali ateekateeka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumuweereza mu kisawe kya daawa ng'ayitaga ssente. N'agenda amuziziko omukazi omugagga wano. Ku lwaki daawa yeetaaga ssente, tesobola kutambula nga tewali. Era batali basiraamu beebuuza nti naye Muhammad ono yali alunda embuzi, omunaku yakulira mu lugabire, yakola alunda bubuzi, talina taata talina maama, najja awasa omukazi naggagga, omu ku bakyali abaali abagagga ab'ebbeeyi mu Makka nalulungi beautiful, yamugwamu atya. Kubanga RDC wanywa akacyayi gwe kanywawo, olina ssente zinasasula akakopo kacyayi omutwalo gumu nga kate kali bwe kati. RDC eddwaliro liba mujjanjabiramu gwe kujjanjabira oziina, kubanga libatya kusinkana eyo. Bano beebuuza omuvubuka ono asinkana nti omukyalo no mugagga, kubanga ne liba ddwaliro tebabajjanjabira wamu, uli wa ssente. Ne bwe kuba kugula ngoye wagula gwe togulaawo, ozijja wampozi nga wabbi. Kati nga beebuuza basinkanira watuuke n'omuwoowa. Naye Allah tabaraka wa taala ayina engeri gyakulamu ebintu bye. Khadija radhiyallahu anha yalina kampani ng'erina abakozi bangi, naye nga abakozi babba n'agoba n'aliwandiika bapya. Wazuula nti waliwo abamubyenzi okubayo nga 20 n'awandiikayo 2. Naye lumu anko wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam amugamba nti Khadija yagobye abakozi bayinza okuba bagenda kuwandiika, yitayo olabe ku kampani ye. Najja ku factory n'asangawo abavubuka ab'engezigezi, gwe baani gwe ovaawo oyagala ki wano? Nennyonnyolako omusajja wattu, ne bamuyingiza ne bamuwandiikira mu bagendanga okwetiika emigugu. Emigugu egiri mu sitowa mugitiike ku nsolo zigenda mu katale. Ensolo zituuse mutikule emaali egende mu sitowa, yayingirira awo. Kati ne mu kutikkula emigugu n'okutikka mwabangamu abasowola emaali mu migugu emwe mu ndoboota. Mwabanga abasowola kiki? Oba muntegera bulungi? Ne kigenda kizuulwa nti omulenzi ono gwe bayita Muhammad tasowola mu nsawo wadde n'akantu nako. Ekyavamu nga yakulira sitowa, olwo atandise okukuzibwa. Bwe bamukulira sitowa tiwaliwo maali yaddayo kubula, ng'ogisobola ogiyisaawo. Allah n'amusaasira, yalina amazima, n'agenda ng'akuzibwa buli luvannyuma lw'akaseera. Kapaka manager director Khadija n'abuuza nti ennaku zino nga mukola ssente nnyingi, tiwaliwo omulenzi gwe baleeta naye baaba mazima gw'alina masufu, mumundeetere mulabeko mazima. Kakatola nti obwavu bututawanya, abasinga obwavu bututawanya. Kibayita omuganda ga nti amazima bwe bugagga. Tiyabba kantu konna mu factory eyo mu kampani, ate kumbe Allah mutwala mu bugagga. Mazima ge yalina gokka, n'akuzibwa buli kaseera. Ekyavamu nga ye general manager, nga naye atula ku mmeeza ne director bateese ku kampani, nenegenda etya mu maaso mu bufunze egye basinkanira. Kati Khadija nalulungi ono radhiyallahu anha yali yafuna dda abaami abamwogereza, era ebiseera ebisinga omukyala alina ssente kiba kizibu ofuna omwami, kubanga buli mwami ajja abaagala mubbako ssente ziriyo, talina mukwano. Amumetta wano omukwano nti nkwagala okkirize abbeki emaali. Era kyola baga nti abakyala abagagga tebafumba, abaana abagagga abawala tebasobola kufumba, kubanga nammwe ababaagala mba temwagala bo, mwagala maali. Bamanya nti taata woyo Haji mugagga muvundu, obuvubuka bwe bujja kati bwe muwasa Haji ajja kumpa ku ssente. Kati nga gwe muwalawo kumbe tali ku muwalawo, abala ssente ezo gwe Haji. Kati agenda otuuka eri nga teri kavaayo. Nali manyi Haji anangulira emmotoka, kakati ntambuza bigere, kakati tuli ffenna abaana abawala abava mu famire engagga tebafumba, kubanga n'abajja bawasa baba babala kiki maali ya taata wa mwana. Kati oza mukoddomi wange nandeka n'embira omwavu nga nze nina muwala we,
ajja kumpa ku sente. Kumbe omwana tamwina mu mutima, yabala sente za musajja. Ate agenda otuukayo nga haji bamuyita sita kange. Kale ekivamu nga nti Firawuna bwavu. Khadija binti Khuwailid radhiyallahu anha, mukyala wa Nabbi ono sallallahu alaihi wasallam asooka, yali yasinkana dda abasajja n'abazulamu ekyo tibanimbalimba nti banjagala nibagala kubba sente. Agenda okwetegereza omuvubuka ono Muhammadi ng'omutima gwe temulimu sente wadde nako. Omutima gwe mutukuvu, talina mululu mu bya sente, talina nnyonta ya sente, talina kyeyetaaga. Ekyo kyali kitendo kirungi. Khadija radhiyallahu anha yali yatulako ne ba general manager bangi mu kampani ye, naye nga baseegu mu maaso, balina obukaba kubanga yali mukyala mubalagavu, nga babatunulira bwati nga boogera ku bya business, abalabamu obuseegu mu maaso. Yatunira omuvubuka ono Muhammadi nga amaaso ge temuli mu bukaba, paka yamanya nti ono ateekeddwa okuba nga ye mwami omutuufu. Eyo gye basinkanira mu bufunze obw'ekitalo. Naye kye nayagadde mu kyafayo kino ye Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, okuba nti bwe yali agenda okutandika daawa yasooka kufuna mukyala wa sente, era sente ezo zamuyamba nnyo ng'okola atandika daawa eno. Amakulu abakozi ba daawa bajja mu maaso go nagga nti tuwe sente bweziti ne bweziti togaananga. Ekyokubina oba ofunye omukisa okukola daawa. Ffe tumanyi nti abakola daawa bokka, tumanyi nti abasomesa b'obusiraamu bakwata emizindalo. Waliyo abasomesa b'obusiraamu nga takwata muzindalo, nga ye wansawo. Katebeza ffe twavuzeemu okujja wano abataddemu amafuta tebakutta omuzindalo wangi, abataddemu amafuta ge tuvuze okujja wano baba bakutta omuzindalo. Solowooza nti ono yekoono ali wano olidde nga nva ku nsonga eyo. Bw'olabanga omuzindalo guno gukulemye okukwata, ensawo tekulemanga. Oba si kyo jangu training ojje wano, naye wano weetaaga bingi. Wano weetaaga obudde, ogende mu ffumbiro ofumbe okakase nti biyidde ojje ojjule, kubanga ti wano ndi mu kujjula. Bw'onojjula ebibisi oleeta buzibu. Era obalaba ku muzindalo bajjula ebibisi oga nti teyagiisiza ono. Bw'oba tosobodde okujja ku muzindalo, kale kandabikire mu nsawo. Naye byonna oleme kulabikiramu n'ekimu, si nsawo si muzindalo. Tuli fenna bwe bikigaananga eky'omuzindalo ga nti nange ndefa sikoze ku ddaawa. Mu bidaaya wa nihaya wali omuyizi wange nsanze awo nangamba ayagala kugula kitabo kibaita bidaaya wa nihaya, nenkimugaana. Naye mulimu kisa nga batulaga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe baali bazimba masijidi ye, yasitula ejjinja n'aliteeka, bali basomba alikowa bamulete ku sayiti, n'asitula ejjinja n'alissa wano eddene. Kati Hamza n'amugamba nti ya Rasulallah okolaki? Tinsomba mayinja gatula ku muzikiti, njagala kuweza nange ku busiraamu, nange nafa siweza ku busiraamu. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'abanga naye yali akyalina ennyonta ey'okuweereza obusiraamu lwaffe, ng'asitudde ekiyinja kitadde wano ku kibegabega, guyinja nno gunene. Hamza n'akimuggyako n'amugamba nti kati bwe kikugwira ebigere wegenda ofune wootula, ffe tujja kusomba. Kubanga Hamza yali taatawo omuto, muganda wa Abdallah azaala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga kati nja kulagira, nkimanyi gw'otukulira wano oli nabbi wa Allah, naye oli mutabani wange. Ku kitiibwa ky'oliko tojja kusitula biyinja bino. Ekirimu ennyo ekikulu, nange njagala kuweereza ku ki? Naye ng'ani ayinza okugamba yali tabuweerezanga. Kati nange njagala kuweereza ku busiraamu, ngamba ggwe eniya tugyeteekemu. Tuli fenna? Era nga teriyo omulimu gwa bbeeyi mu nsi muno nga kuweereza ddiini yaffe ya busiraamu. Bantu bakola mu ziteetawusi, bakola simanyi, waliwo bakola mu nnyonyi, waliwo bakola ebweru mu banka, waliwo bakanso baki. Teriyo mulimu gwa bbeeyi mu nsi muno nga kuweereza ddiini ya Allah. Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero, abato, abaana baffe betuzadde, bamaama, bataata, abaana baffe betuzadde, abaana tebajjikamu. Omwana ye project yo ey'ebbeeyi mu bulamu bwo.
abantu bakola amasundiro g'amafuta, supermarket, nakola retail shop, nakola ne bakola projects endala nyingi, farm. Tewaliyo project ya bei nga mwanawo. Niyo okumugjamu. Gwokimanyi nti abazadde abamu akulaga mutabani we oba muwala we naga nti oni muwala wange omukulu naye nga siye mukulu wali abakulu abasooka. Lwaki bali tebakulaga projects zaafa? Tuyinza ziraga mu bantu. Project yafa tebagiraga mu bantu. Kyava kwata omwana owokusatu naga nti oni mutabani wange omukulu oba muwala wange omukulu. Kyokka oli banne babiri. Tuyinza balagayo. Eyo kati bagita dead stock. Emaali eyo yafa. Naye mu mulamwa mukadde kano tugenda kutunayo ku bumu ku buntu bwolina okutunuulira ennyo omwana onaaveemu kubanga si mwangu. Ate naddala ku mulembe guno ogwaffe okuli entimbe z'ebifaananyi, okuli WhatsApp, okuli Facebook, okuli mu bisiro gye tubatwala okusoma waliyo emize, babatendeka mize mibi ate alina osoma. Tugenda kutunuliramu ku bumu ku butips obutonotono bwolina okusaako essira kubanga omwana tajjikamu. Ate omwana kyekyobugagga kyo ate bassebo ne bannyabo abaana bo gy'emikwano gy'emituufu fe abalala tukulimba. Era bwe tugira kimu bibiri aba Sakibu yalagawa. Sakibu owembalalo nti ekubirije baatugamba ali eyo kabere yagendayo kabere mu kyalo bwe tukoma. Niyo omwana wajjayo n'akulaba. Omwana wajjayo n'akulaba. Ensi yamukuba ffe tugiregana bujerezi. Ensi yamukuba yamukasuuka eyo. Layira wallahi ng'ebyaffe biwedde. Abaana bo bajja kunonyayo. Kati abaana bo gy'emikwano gy'emituufu ffe tukulimba bulimbi. Bwe tuba tukuyamye ne tujjayo okukyalira ne tujja gumu n'ogwokubiri nga bitutama. Tunabira ku oyo omu. Olwo naabe baali banne nnyo bajja gattagatta obusente ne busukaali bajjeyo gumu egi abakuvaako. Omwana otayinza kuvaamu. Era mba muli awo ngenda kulaba taata wange, ngenda kulaba mama wange. Kati emikwano egyo naye ogwo omukwano gwe twogerako baguzimba bito. Ogwo omukwano gwe twogerako baguzimba omwana muto. Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatuyigiriza okunywegera obwana bwaffe ku matama, mu kyenyi, osituleko. Naddala ffe bataata bamama balyoka ebbo. Kubanga omusajja Omuyudaaya yali azze okulaba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ng'alina ensonga zaagala boogeremu. Ne wajja kibebi kito nga kitambula kyagala kukiyiga kutambula. Nabbi n'akisitula n'akinywegera ku mimwa. Omuyudaaya ne yeenyinyala nnyo. Musajja teyali musiraamu ne yeenyinyala. Alaga nti onakoze kibi nnyo. Kwe kumubuuza nti atuqabbilu sibyaan, onywegera obwana? Nabbi namugamba nti nywegera obwana. Namugamba nti ffe tukikola bwina eminyira waddugala bumalaga. Tetuyinza kikola ffe. Nabbi n'agenda afulumya ekigambo ekitambulirako ffenna. Nti lidhalika naza Allahu rahma min qulubikum. Eyo neyo ensonga lwaki Allah yasika ekisa mu mitima gyammwe n'akikulamu. Buli otanywegera bwana bwo toba na kisa gye buli. Waliwo amaka nga militale, taata n'abaana be militale. Ate kyana gwe kwekwatako nja kukukuba ekitwe ekyo, nja kukubola buli wamulaba warning. Kati omwana tayagala kuddamu kusala mu maaso ga taata kubanga buli wamulabako akola ki? Amusuubizamu bobbola kitwe, nja kukwasa ekitwe, nja kennakukwatako, nja kufiirako. Abange bw'obanga olina obukambwe bungi nnyo, abawandiika abasirikale oluggi tebaluggalawo. Oluggi lwalugule tebaggalawo kuwandiika abasirikale. Genda bakuwandiike ewaka si magye. Ekisa kino n'ekitandikira eri nga kibebi kya lunaku lumu bbiri. Tola nti tebitegeera. Allahu akbar. Emyezi 3, 5, 6 mbu tategeera ani akulimba. Buli woosi mu lutaata n'okumawo ewaka
notasitula ku mwana mu nyumba mulimu omwana wa myezi 8 mu nyumba yo naye ng'omwana ne wiki nga tomusitudde nako. Allahu akbar. Omwezi ne guga wali nga tositudde ku mwana wo. Bamaama bo awo baatuleka nenda ate nno omwana ng'otuuse wakati okwetaaga eddakiika 5 ku 10 yaba akumaze naye kyoba okoze okuziba olukonko n'olunnya olwo mu bukulu. Amakulu omwana wo muggulirewo omutima ayingiremu. Omwana wo tomulaga bukambwe ogwo musaayi gwo. Ate bwe tugamba ekyo tekitegeeza butamubonereza ng'asobezza. Omwana ewaka tebamukuba bakuba mubbi na musota, omwana babonereza bumonereze. Njawulo ki wakati w'ebyo byombiriri? Okukuba ekisooka omulawo, esefulya, esuwaani, ekibeera awo kasita munyiza amagamaga kikola ki ebanga akube musota. Omwana isima wakoze ABCD genda kiboko ngenda kuba kiboko nnya okubaita okubonereza. Naye osanga kati waliwo abaana abakuzeemu nga taata akuba omutabani ekabada zigudde bagudde embaafu bazasiza nga olowooza balwana na mubbi kiki kino mbw ali ku mutabani we. Agenda okumaliriza okubagana n'omwana ng'ebintu byonna benaggula bipya mu nnyumba, essowaani zonna benaggula ndala. Ebyo si bya busiraamu era si kugunjula, okwonoona. Oliti okibayita okugunjula, wakoze omusango bwe guti ne bwe guti ne bwe guti. Fukamira awo owulirize bye ngenda okugamba. Naye nebyo bijja ng'okuva emabega obadde ojja omukola bw'otyo, kubanga omwana watuuka myaka 15 akusonyiwa busonyi bajja gamba onaku bye taata oba omukwata waggwe pozi olaba okutwale mu ddwaliro akusonyiwa busonyi bajja gamba naku bye muzadde. Bwe musimbula emisinde omukwata bwe mukwata resolingi mumega n'ekigo omuteekawo. Oliti kati wano mu myaka egisookerwako wano myezi 9, 10, 11 gulawo omutima gw'eri omwana. Omutima gwo gugulira omwana wo abe nga takutya. Oliti naye abaana affe bataata, abaana baffe be tubeera nabo ewaka bawangala na musajja mutujju. Ne wano beetalatala nnyo wano, nja kugobawo abantu wano beetalatala wano. Bwe weetalatala obwongo bwange nabwo bwetala. Emyezi egyo 9, 10, 11 omwana wakwetaaga nnyo. Toddanga ewaka ng'omwana waatunula notamusitulako. Nga mu byonna wantuuse waka wandibadde osooka kubuuza bebi gy'ali, waba atunula bamuleete okujjako nga yeebase. Naye waba atunula gw'osookerako n'omu eddakiika zemmeka 5 oba omaze okukola ogugo nga taata. Teyetaaga ddakiika zo nnyingi abadan, yeetaaga eddakiika nki 5 zokka ziba zimumala. Ate munange abazungu abo baatuleka babitegeera nnyo. Yetamwana ddakiika mwa ssaawa, ate bo nabo ne basukka ne boonoona bwonoonye era kubanga ate babatijula nnyo ekyejo ne kisukka. Kakati Oweekitiibwa Ibn Taymiya yatuwa ka tebo bw'otuuka ewaka by'osookerako omusajja kasita okumayo waka ky'osookerako. Bw'oba olinamu abaana tokkizanga abaana bo okubuuliza eri, ate tokkiza kubuuza bonna lumu. Ate ajje omwomu omukwateko mu mutwe omutuleko mu face omukwate mu ngalo akulamuse oyo agende. So seeri ku lugi sibera no daddy ate yogera bulungi so si kuuluguma buwulugumi. Ebigambo tebyatuka awuluguma buwulugumi. Waliwo n'ababuuza ani oyo annamusa nze hafisa kale omwana wo alengerako katwe kokka kano kubanga talina gasemberera nswera. Atyo okusemberera ekiki olubabu bwe lunaamuwuyiikira ne lumwokya. Omwana ajja omwomu ekyo kikuleetera okuba nti abaana baffe abamu abawala abataabo bafuna ebizibu ewaka nga talina gwagamba. Obukambwe bwasukka
olusi anko gundi yamuzanyiddeko ebyobuseegu naye atya okwogera taata tamusemberera taata mukambe muzibu kati nabiraawo baba n'ebizibu naye nga tena gwayinza kugamba wasukka obuki obukambwe kati kyetagisa okuba nti omutima tugugulawo omukyala bamulamusa naye yekka ate yogera ebigambo nga byatuuka abo bantu bo Allah bakuwadde bali mu mikono gyo era nabbi sallallahu alaihi wasallam yali agenda okufa mu bimu byasembayo tulamira yabateekamu as-sala wa ma malakat aymanukum banange nze ngenda naye mbalamira esswala sebo nabo bobeera nabeeka amakulu bayise bulungi mbalamira esswala nze ngenze naye abantu bolabirira eka amakulu bagenda bakubuuzibwa ku yaumul qiyama teweeyisanga bw'osanze ate bamusanyufu gye bali waliwo yaŋŋa nti wano waffe mu Africa obwavu buleeta ebizibu anti odde waka nga zibuze odde waka nga zikoze eki nga zibuze bwe zimala okubula ate kano kakutawanya nekali nsambagere byonna ebyo tubyogera tewali kikugana kubonereza ku mwana ng'asobezza kubanga ate waliwo babitegeera obubi nga nti abaana balugete babakwatako tulina baagala bwagazi okubonereza kubaawo bw'oba oyagala kutegeera ekifaananyi kyo mu busiraamu enkolagana yo n'abaana bo oba eri ku mateeka ga busiraamu weetegereze nnyo ng'otuuka ewaka waliwo bataata batuuka ewaka buli mwana adduka neyekweka buli abadde bazannya omupiira bonna ne badduka ne beekweka newabirawo batuuka ewaka buli mwana adduka najja nagwira taata kati ku bonna ni taata kwe bagwira yali ku njigiza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye kasi tolabanga nga badduka misinde egenda kwekweka manya toli ku njigiza ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ewakaawo tulina jeno bamutanga Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu saaba lwanyi nga talwana asula atudde yali mulwanyi nnyo nga yabogodde mwenna musirikirawo naye banne emikono gye kigenda omumwetegeeza nebagaa nti naye nno mulowooza nti omusajja ono teyeekaalisiza wano ewaka nga bamufuga nnyo ewaka tavaamu na kigambo abaana ne bamutuulako ne basika ekirevu ne basitula ne basika amatu bajjawo n'atwekaalisizaako nabagaa nti si kyekyo nze nategeera ebigambo Nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yatuyigiriza sigenda na kikomando waka sitwala kikomando waka wakamba muntu kubanga Umaru yali musajja komanda munnamagye super naye nga bw'otuuka ewaka ngonze n'okuza ne RDU tatuukawo nga tavaamu kigambo nga toyinza kusuubira nti era Umaru radiyallahu anhu yabeeranga mu banne mu magye nga tusaasira omukyala n'abaana bawangala noone waka kumbe bali balina emirembe egitagambika kufulumya ekiga nti yambaghi lirajuli an yakuna katifli fil bait kigwanira omusajja okubanga waba ali waka abanga kaana kato amakulu abajaamu abaana be nga wabeere waka n'abaana be toyawula taata na baana idha kana fil qawm kana shujaa bavuga nti gwa amiiri olaba empologoma gwokulembedde ejje olaba omuzira naye kasita atuuka ewaka byonna ebyobuzira birekabwa naye kinnewunyisa ffe situli bazira tetulina kyetumanyi ate ekitufuula ewaka abamutawaana kyekiki n'okambwala n'otabuuka kutabuzi abaana bo batendeke nga bw'okomawo balina omukwano gy'oli abaana bo nga bw'oba osibye waka essanyu erisinga okuba eringi naye tusiibe waka ga tufudde leero ani anasamba omupiira omusajja agenda kusiibawo temundekaanira temukuba mupira ku mabaati sebofu wasiibye waka totulemesa kuzannya totulemesa kuzannya ffe twakubuziza ssente togezanga n'osiibye waka nolemesa abato kubanga omwana omuto amateeka g'obusiraamu tegakukkiriza mulemesa kuzannya muleke azannye gyemirembe gye tamanyi renti tamanyi school fees tamanyi kinemmere ebula muveeko ebya stress omwana omuntu nga aba ne stress agijjawa omwana omuntu aba na stress
gwe sigaza bizibu byo ku ntimbe z'ebifaananyi ekyo giri haram. Niye abaana bazanya mupiira gwabwe bavuga bimotoka byabwe baveeko mubandeekanira awo muveewo mumudeeri buli wamu n'obagobawo ekivaamu baga nti kusanda agenda kusiibawo nti tufudde ate ngaekituufu lwonoosiibye waka lisinze okukola ki okusanyuka n'okusinga nga toliiwo. Eyo enjigiriza ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bamaama ezimu ku nsombi zebakola kuloopa. Omwana akoze omusango nja kulopewa kitaawo. Kati amakulu ffe ne tuba nga tuli bakubi bukubi anti bulodda n'aloopa n'okuba yaba kiriini eri gwe nakwonona nedda gwe bubonereza nja kulopewa kitaawo. Kati nja kulopewa kitaawo ne luli nja kulopewa kitaawo ne luli ekivaamu omwana ga nti kati taata ye threat ye mugaya teyankuba yekka ate bw'otamukuba ng'aloopye luli nagamba kuwano omwana tewamubonereza nagamba kuwano bwegamba omwana alina emisango tobonereza kumbe gwe gwateekayo akusaddaaka. Emyaka egyo egisookerwako bwe tweyisa obulungi enjigiriza ya shariya nga bwe tuyigiza ku bato bino bye bivaamu mu bukulu. Tayimu etuuka abaana ne bakula ne bava ewaka ne bagenda ne bamukubira essimu nti batugenda ekitabo ali bubi eyibanda wangi tufunye essimu nga baga nti taatawo haji te ali bubi enaku zino nga ndi busy ne bakama bange naye asobola okugenda yeeyo kandi be next week ng'omanya nti wakati wali mukwano era tonenyanga nawe gwe bakubira essimu ku munaana ogw'ekiro ne bamugaa nti batugambye taata eyibanda ali bubi n'ayambala ne bamugaa nti lwaki tulinze obudde ne bukya siyinza kulinda n'ayambalirawo. Era nekyo kina kyekitegeeza kirina kyekitegeeza enneeyisa ya taata ono gye yazimba mu mutima guno ogw'omwana ono. Omukwano guli gwe yaleeka ataddemu tegumusobozesa kuddayo kubaako kyakola okusinziira amawulire gafunye. Nze ndi Imam mubeera ku muzikiti awo nga ali omuzeeyi masidi ye mulabirira alwadde muguze empeke ate simanyi yamize nnyingi yeetaga okunywa ennyo muguze ebutunda olumala okukutuka nga wayingirawo bavuka nga basatu nga bafaanana omugenzi nga bajja n'emmoloka nnene milioni 3, 5 milioni 5 oza ti ate bano ti anti batabani ba haji bagala twagala tenti wano wonna twagala emmere nnyingi nnyo bantu bafulina okutatabafulalina kuswala ku mukolo gwe gw'okuziika n'obuuza bulijjo ezigula panado zitubula muzikiti ne gusonda nga muliriddawa omuzikiti nga gusondeza okunywa anywa ennyo empeke zimemukosa nga muliriddawa tobanenya. Yaleka asimye olunnya wakati awo wakati we n'abaana be tebasobola ddubuuka. Kati enkolaganayo n'abaana beeka oziba lunnyo olwo olusima tojja ddulaba kati kubanga Allah yakola omwana wabeera omuto aba munafu nga yeetaaga ggwe bw'amala okukula ng'ate gw'onafuwa nga weetaaga ye. Kati gw'ogula sukaali n'oleeta ewaka si bwe kiri gw'ogula akanyama gw'ogula engoye tayimu etuuka nga yabigula tayimu etuuka nga yalina obigula. Kati waliwo emyaka gy'otuukamu nga ayinza kuwa mulimu bababuuza muzeeyi mwalese waki kati ng'ogenda ku supermarket nti bakukolemu mu supermarket muzeeyi asireyo omulaba agende ku supermarket asabe omulimu bababuuza nti kati ani anamulagira ye bamuwe mulimu ki. Amakulu tayimu etuuka ye bw'aba yalina supermarket nga yagigaba oba si kyo nga alina tutuula waka kati agamuwedde bali abaana babaleeta abaana abo kati bakwetaaga banafu bayise bulungi kubanga naawe enkyo ojja beetaaga ng'onafuye nga weetaaga kukumira makerenda ofunemu karirifu nga bazirina bebo naye nga wasima olunnya tebene bakutuukako babakubira amasimu tuli bize tunayitayo tunalaba omuntu mulwadde yeetaaga makerenda ate tunalaba omuntu ali bubimbu wiiki ejja obulwadde buliko mbu tunalaba wiiki ejja kuba kuziika. Abaana bo essaawa zino banafu bakwetaaga beetaaga ekyokulya kyoleeta kyokwambala
wajja kuyita akaseera kikyukemu ate kati gonafuwe olw'emyaka nga balina okuleeta baleta akanyama baleta akasaati baleta akagoye akabulangiti bannange empewo amagumbi agayitamu sina kyakwebika nga bawulira enneeyisa ewaka ekikomando kiveewo bwoba owulira nayogedde dda wano nti mu magye tebagaana ku muntu bagenda bajja kuwandiika bakudduse bakulemu omutima baguteeke waliwo bayita bakusaaga naye waka tewaba kikomando tewabeerawo magye tewabeerawo militale. Abaana baffe bano abato nja kuyita oli ajje wano jangu abaana baffe abato size weight ng'ono ajja wano mulaba bulungi mwenna bw'obanga olina omwana size weight mu makaago nga tasobola kwaziina tasobola kukima tasobola kubasaaza amagalibi ewaka tasobola kubasaaza isha eswala ezirimu okusoma Qur'ani olwatu tobeera muzadde mulungi toba muzadde mulungi era omwana oba omukuzizza bubi emyaka bwegiti ye imamu wewaka babeerawo basatu bonna baba imamu eno tule babeerawo basatu baba ndo imamu ono asaza leero ono wiiki eno yono ono wiiki eddayiko yooli training kulwaki okumukumira mu layini ey'eddiini. Bw'obanga olina omwana alina emyaka 7 nga mulenzi ng'alina emyaka 7 plus 8 9 paka eri nga tasobola kwaziina n'omugamba nti isima imuko yaziine tasobola kukima tasobola basaaza sola za lwatu toba muzadde mutuufu toba muzadde mutuufu olina okuddamu neweetereeza bonna abaana abalenzi bateekeddwa okuba nga ewaka be baimaamu. Nze wange ewaka wange sinze nsiri imaamu nze ndi imaamu wa muzikiti ewaka sibeera singa eswala ejja enkuba etonye nga tuli waka baimaamu b'ewaka beemanyi era nze nzija buzi nga nyimirira ku musaalo nga bajja yaziina nga bagikima isitawo watadu gwe muzeeyi sembeza ekigere mabega nga tusaala ekigere kino kibadde kiyiseemu kizeeko emabega kubanga be baimaamu training. Ekitali ekyo oba muzadde mubi ekyo kiwa omwana confidence noba tajja kubeera imaamu ku muzikiti kubanga ffe jjukira nti ffe obulamu bwaffe bwa ddiini tubeera n'abantu mu muzikiti nga singa omukwasi omuze gati simeswala ayinza okutandika okuga nti nerabidde saze nawuzo kanzire nfuna ekiki kandi tabimanyi era tiyabimanyiira zinafuka imaamu ngasoma P4 natandika okukola obwa imaamu ngasoma PG primary 4 nenfuka imam nejebulye tulifena kati experience everi wansi nenno oyo mulabo oyo okola ebyo teyeragisa na sente oba budde bungi abo balina obwongo bungi nnyo nnyo kubanga jjukira nti obwongo bwabwe tebunatawaana na byanfuna ne rupiya tebunatawaana bo bukyali wamu ebyo bikolera teetaaga bintu bingi kantu katono nnyo bwe kati aba bikola bulungi. Imam Shafi bamutanga Muhammad ibn Idris ash-Shafi bamuzala Makka mwaka gwa 15 hijiriya eyo munyenye eza ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ne Imam Shafi ku myaka 11 yatandise okukola wonders ebyewuunyisa yasooka n'atabula mufuti w'e Makka yaliwo ebiseera ebyo yamuwa ekitabo yagenda nennyina wakyalira mufuti mama we n'agamba nti mutabani wange ono njagala abeere musomi wa irimu insha Allah abeere mu Manya agase umma nti ebambi naye kati singa omutwala n'akwata Qur'ani nga alina emyaka 11 singa omutwala n'akwata Qur'ani nti yagimala wanje nnyabo Qur'ani yagimala dda mufuti n'agezesa akasajja kano nga yonna kagimanyi kati alina ekitabo kyawo mu ofiisi we baali batudde n'akitonera Shafi yakikwatira mu biro pages 1500 kiba kyenkana ne Qur'ani obunene yakikwatira mu biro 9 bakita Muwatta Imam Malik yakikwatira mu biro 9 n'akikomyawo kati mufuti amubuuza nti ekitabo giro obeera nakyo kyate sikyana kyenkikozesa byonna ebirimu bimanyi kwata ekitabo kyo
Mufti naga nti enkya jangu ne mama wano ne bamutumye omuzadde jangu. Mufti yalina essomero ng'asomeseza obwana buto bwe butyo, bwe bajja enkya n'omuzadde nti omwana wo tumugobe mu ssomero lino alina empisa embi. Agobeddwa nti bannange munyamba omwana nga asome kati yakoze musango ki ye. Byensomesa bano banne mbijja mu kitabo kino ate yabikutte kati mumalira biseera talina mulimu wano. Nje nabisomesa lumu mbisobye nga yabimanyi, yamugezesa namu nga abimanyi. Yabikwatira ebiro 9 yakwatanga kiro emisana nga yebaka. Naye gye emyaka giri 11 gye twogererako. Si muntu mukulu nti amanye ebigendererwa n'ekyomereza ekiri mu irimu naki, yakikwatira ekitabo kyonna mu biro 9 kwata kiro kyokka emisana nga yebaka nakizaayo. Ne bamugoba mu ssomero era maama we n'asala amage nga banaku ng'eka banaku bazibu naye nga alina gold. Omwana we hafidhul Qur'an al-Karim. N'asalawo amuweereza e Madiina, bava Makka naye nga talina transport atwala mwana ono mu nsi yeeri. Era bannyabo umma ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam efuna emunyenyeza umma muyirimu Allah nga yisiza ku mikono gy'abakyala, kubanga Imam Shafi'i Allah yisiza ku mama we yanyiikiranga nnyo. Kamutwalire ku Sheikh Gundi, kamutwalire ku Sheikh Gundi amusomeremu, kamutwalire ku Sheikh Gundi amusomeremu, nga te bwagende bamuwa ku magezi. N'ayagala akwata omwana we amuweereza e Madiina ewabeeranga Imam Malik. Olwo Imam Malik ali myaka nga 7, musajja mukulu. Shafi'i ali mu 11 nga talina ssente. Neegayirira abasuubuzi batera okugendako e Kampala, mutwalire akaana kange nti tulina budde, olina ssente mmeka? Sirina. Te nawe vaayo deri vaayo. Neegayirira oluvannyuma lw'ekiseera waliwo omwami yamugamba nti omwana muleete nja mukutwalira, weegayiridde nnyo. Bano okulaba baleese kalenzi kato. Ono ojoga ogamba nti yono kajana kutula ku ngamiya yange tujja kujjako 2 nga bakagenda nene mu luguudo mu kkubo mu kugenda n'agenda batabula bonna. Bamutwala ojja toleza essowaani, bagenda nga basula olw'eddungu. Oleze essowaani otegulewo, ozipaakinga ozize mu kinankani zigende ku nsolo, otujule emmere ntigale. Balinga 8 batambulanga bangi olw'eddungu libamu ensolo enkambwe ababbi. Kati nga balina imamu abasaaza, jjukira bonna basiraamu. Naye nga imamu abasaaza nga bamanyi Qur'ani ey'ekisajja ekikulu ey'obusuubuzi eyo, kutumira okasukawo obukasusi binyukuta awo ne tugenda. Yenkana abudu yenkana sitayiinu. Mfega iyaka na abudu mbwe yenkana abudu. Awuli usagane dunia mwana wange. Ekikulu bifanaganye nebiri nti tugenderaawo. Shafi'i nga muganti amusajja mukulu nti Qur'ani eyo nga etebulamu nnyo. Kigome manyi Qur'ani nti manyimwa nti gojo tusaza magaribi. Agenda byonoona. Yasaza magaribi eji. Tiyaddeyo kuza sowaani wadde ozitegeka nga buli omu ayagala kuweereza oyo mmere, kubanga baali bamaze okukizuula nti twatambudde ne gold. Era nga buli omu asaba nti nange mumpeeko atuleko ku ngamiya yange nange nfune emikisa. Kyokka bulijjo mama we abeegayirira muntwalire omwana nga bagaana. Kati ate essaawa zino buli omu yeegomba atuleko ku ki? Bamaama muwulidde? Nengo mama alika asaba dua, saba Allah nsasire omwana wange atukeko mu maaso ga Imam Shafi'i, Imam Maliki amusomeko ko ku irimu. Era Imam Shafi'i yatuuka mu maka ga Imam Malik nga kalenzi kato, era ye musomesa we owa irimu. Okufunamu ate Imam Shafi'i ng'ono afudde ono n'amusikira naye n'atambuza umma mu irimu etagambika. Naye yajja alina emyaka 10 naye ng'amaanyi ago gonna kaweefuba okunonya okukola okuteekamu amaanyi maama we. Kati bannyabo abaana baffe ffe tuba twagenze dda kunoonya school fees n'ezeddwaliro. Eddiini y'abaana baffe ebiseera ebisinga Imam al-Bukhari maama we Allah kuyayisiza. Ye lwaki mmenyeeka? Seeka Sudayisi oyo mumulaba asaze e Makka, Allah yayisiza ku maama we. Era Seeka Sudayisi oyo bayogera ku maama we akaaba.
yamugambanga ng'amuzuukusa ku makya agenda akwate Quran ng'amugamba nti insha Allah one time olunaku luli kyanobeerako Imam okukaaba genda okwate Quran. Naye students ekimukabyaga nti yafa talabye ku makula gano kuba nafuuka te Imam akaaba. Yabyogeranga nga nze nzuukusa nga saagala tutunuma njala kwebaka. Naye ati byayogeranga nga asaaga nga banaku tewena kakulya tugenda okwate Quran bujja kukya lumosaze ku kaabaawo. Bamuleta 82 ku kaaba nakati Imam tavangawo. Abamwana emyaka gye mulina gye yakasaaliza wali 82 nayingira ku kaaba nafuka Imam 1982 nakati takwatwangako ali awo aweereza Allah. Naye nga nnyina akazuukusa bwekekyanga nti mbanya obuto nzagala kugenda zotutunuma. Naye Allah namujjulula n'atalabako ku mwana we nga bafuse Imam okuki. Kati bamaama omulimu munene, bamaama mulimu gweyunzikira nnyo eyo. Abamanyi aba umma abasinga ate amaanyi gali nnyo mu bamaama abo. Kati simanyi gwe mutabani we omwagaliza biki oba omubaliramu biki oba omupulaningira biki mu maaso gy'alaga situmanyi. Kati abaana njagadde tukoneko ku bato njala kunzika tugendeko mu bibuuzo insha Allah. Naye njagadde tukoneko ku bato kubanga ku mulembe guno tulina amasimu, video game, PlayStation, banani amasimu, computer, emizannyo egiri ku masimu ku computer bakuba matatu bavuga motoka bavuga maato babikolera abaana babali abatali basiraamu, abaana b'abazungu. PlayStation, video game bya abaana b'abazungu si baffe. Kulwaki abaana abafa ba umma beetaaga ebintu bingi ebikola obulamu bwabwe ate ab'abazungu kubanga yiwa club tena kyetaaga sigala na club n'ekukwata ecupa bitaka nnyo okusoma ebyo. Kyola bamutera amatatu ku computer bamuterako obunankani buno budde bulinga busolo bulya bunaabo bubuuka ne bugwa eri obudde bugendera awo. Omwana waffe alina okwayiga okwazina alina okuyiga tahiyatu alina okuyiga Quran ayatul kurusi alina obimanyi byalina okuyiga. Niyo osanga amaka naddala Allah basituddemu mu byenfuna haja ali awo alina sente empya n'enkadde nga olwo room yatekereramu abaana video game ne PlayStation. Osanga abaana banyiga amapeesa banyiga bakutama bati banyiga. Eyo future y'abaana b'abazungu kubanga yo agenda bugenzi mu kilabu kyekyokka kyatalina kirala. Myaka 18 ng'agenda mu kilabu ekiro obanywa omwenge nga bagenda mu dance kiwedde. Waffe wa masjid, waffe wa ddiini, waffe wa kutya Allah, waffe amanyi nti waliyo life nga tuvudde wano, waliyo life endala nga tumaze okufa. Waffe alina okumanya baana ba haidh waba mwana wa bwala alina okumanya periods bwe ziweddeko n'aba ntya diwe ntandika okusaala diwe saala bali tebabirina ebyo byonna. Kati nekiba nti waliwo ebintu ebyajja ku mulembe guno naye nga si by'abaana baffe ab'obusiraamu byabalala kubanga bitwala obudde bungi. Ebyo video game bitwala obudde obutagambika. Kati abato okubajjamu okusoma eddiini nga maliriza mu baana baffe kuyina kubaawo nga tanatuuka mu P5 nziramu. Amaanyi go ku mwana wo okuyiga sala, tahiyatu, okuyiga wuzu, okuyiga Quran nga tanatuuka mu P5. Kulwaki bw'amala okuyingira P5 abasomesa batandika omugamba Piero E twagala bumeka Piero E twagala bumeka. Kati ate ebirowoozo agenda biza ku Piero E ateeka ebirowoozo ku Piero E tanayiga sala, ateeka ebirowoozo ku Piero E tanayiga tahiyatu. Olwo agenze olwo atandise okugenda kuba ntakyane kati ate budde buddamu takuyiga tahiyatu nga Piero E twagala bumeka buna first grade. Bamala Piero E naafunamu 12 13 9 8 ensi neryoka edigida oludigida nga weyafunye kiki
kati nga yingira senior 1 olumutuusa ku senior 1 bwe papa abasomesa kibasooka kumugamba olina okufuna obubonero obulungi ku senior 4 science zino ino zikola ki ozikola obulungi owulidde kati bali focus gyagitadde jukira akula kati ng'ateeka amaanyi ku biology, physics, chemistry, mathematics ng'ateekaawo amaanyi ng'omugamba obugaye nti tahiya tugiyige alaba omuzza mabega nonya bubonero bulungi ku senior 4 gungamba nankani tahiyatu olwagenda ate nno munange emisomo gy'abazungu jjo olubeerera bakusuubiza bubonero bulungi olumala senior 4 nga gyagikola bulungi nga buga nti baasi kati wano kagweramu wa onofuna gavumenti ku senior 6 tetulina school fees za university lwana nnyo ofuna obubonero buki nga mukazi wattu musajja wattu atunkana kiki olwanayigadde eswala nga nomuza mu ebyo alaba omutunuza officer omuteeka officer yidiri target eri wano nteeka eno ensi yonna buli musomesa ayingira mu kibiina amugamba eki funa obubonero buki kati guntunuza eno bamala ekinewunyisa bwamala senior 6 nafuna obubonero bulungi nafuna gavumenti olunaku lwasooka okutula mu kibiina ku university kikyenyini kye bamuddamu onofuna obubonero bulungi gavumenti ebibiina ebitongole bikuwa emirimu kubanga batwala bakoze diguli ennungi buli kaseera bamusuubiza kiki birungi bubonero bulungi olumala diguli esooka nti guno omulembe diguli emu tekola ki temala kati bonna abantu abo bonna balina amadiguli yongerako zitobwemu ngaddayo ng'akimeyo kumeka ng'afuna olumala masters nti kati ate kati okuggumira osobola okubeera n'ambasada malayo phd allahu akbar bannanga abasajja bano bazibu olumala phd nga bakugoba teriyo muntu n'omu ayagala muntu alina phd tewaliyo kampani eyinza kuwa mulimu ng'olina phd kubanga tebalina musaala gwo abantu omusaala gw'abantu 10 oba ogufuna bwogu nze kola ne radio pal waliwo omuntu yekka alina phd ogu yenyini radio abasigadde bonna balina akadiguli ako nojja nebbiri baga nti litaawo nonye banno gye bali tetwagala ffe teri ayinza bikuwaayo bakuwaga wano ne bakuwaga olugguka nga kale olino gula balina phd oba yamusalira kinno buli wamu tojjaawo bw'otula ku mafuta mbw'otunde kati phd yamusalira ki bw'otula mu supermarket otule ndi kakati taba yasomera kyoyo ate bw'ogamba nti buli kimu tojjaawo olina okulinda gavumenti mpozi okubeera musomesa university oba okuwaga fofufago simanyi minisita wa biki simanyi bunankani simanyi agenda kubeera ambasada w'e Germany phd kyekimu ku bintu by'omuntu awaana mu nsi muno sivumirira kusoma ekikusasusayo ssente bamusomesa afune obubonero buki obulungi kachola balina omukakasa nti lwanagana nebiro nebino sofuna obubonero obulungi abamu ndaba empewo bayiseemu zinazisalidde amagezi nensooka natukako ekisweta kino mu bwangu kakati nja kusaba bannange esooka daluso eno bana basajja mbateekeko ekiyinja bagikomyewo mangu tukomewo wano tembageza nebaleka ne batula butuuzi ekyokubiri nga bwe tugambye tuzikwasaganya ffenna lumu bo nammwe si bwe guli ffenna tumalirize nga tuli ku muzindalo guno nabawulire ka tekiniki koyinza okukozesa nojja ku muzindalo wano nga tutuuze nawo era bino byonna bye twogedde wano buli afunako nga nawe omufunako empeera akatekiniki mwakategedde bwe kakulemanga manya ojja kusigalira naye osala amagezi olabike nti nawe ozze ku muzindalo guno inshaallah katumale okuwuliriza ebibuuzo bye tugenda okulabako bye tunatusobodde okuddamu inshaallah naam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam. Amazima bugali ebibuuzo bingi naye obudde tulina butono ne asfiri etugoba naye katulabe Allah by'anatusobozesa. Ekibuuzo ekisooka olaga nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh mbuuza bwe mba nina omwana wange ne bamwogereza naye ng'akyasoma obulabo bwe bamuwa bukkirizibwa ekibuuzo mulimu ekigambo nti sheekhe ekirisebwa enkono
kakati ekyo kimaze kati biri byonna sheekh kijja kujja kyokka tudda mu kisoma ebirabo omwana yenna bw'abanga amaze okuweza emyaka mu busiraamu egifumbirwa teri amugana kufumbirwa oba asoma batasoma egy'obusiraamu sigamba eggwanga. Ebirabo ebiweebwa omukyala ng'omwogeza bikkirizibwa. Singa omwami alina omukyala gw'ayogereza oba mugulidde essimu oba hijab oba jilbab tewali buzibu, naye mu layini eza halal amakulu amwogereza kubawoowa so si kumusendasenda bagwe mu haramu. Ate bwe kiba nga amusendasenda bagwe mu haramu ebirabo byonna byamuwa era nino byonna misango kubanga biri bibiri. Waliwo bagaba ebirabo nga basendasenda abantu basula mu haramu, nabo bagaba ebirabo nga pulaani yagenda bawoowa abafuna empeera era ebyo ebirabo birimu empeera. Ebirabo ebyo birimu empeera singa programu eba ya halal kuwoowa. Naye ate obuzibu bwe buva abaami bagaba ebirabo ebyo nga ayogereza bw'ate bw'amala omutuuse wakati addayo bimuwa. Ekyo nakyo kyabulabe okumuwayo emitwalo ebiri nga muyina eka nga zaaki tasobola zimuwa, naye wali nga akyali eri yazimuwanga newaka zisigalewo. Tikigana kukwata emitwalo ebiri n'ogimuwa nti ate zino zaaki wampadde edda ez'ewaka ezo zizo gwenga gwe gumanyi kyoyagala kyozikolamu nga noli bwazimuwanga. Kyabulabe nnyo zimuwa nga tannayingira mu bwetwaze mu batwalego mu bwakabaka bwo ati nomala omuleeta mu kingdom yo gy'ofuga ati nozimumma. Era kyekireeta ate abalala bajja zimuwa aboononefu ate olyoka otandika okutema emiranga odduuka eno odduuka eri nja kugula embazimba kube ekugula ekisomo jambiya gwe zimuwe. Essente zosinga okufunamu empeera gw'omwami zowadde mukyalawo ajja kujja ku muzikiti ngaawo yeefuumule atugulidde omuceere kiro 5 atugulidde ente atugulidde kiro mmeka ez'ennyama eka yalese bakaaba sooka bwawaka bwe mumaliriza olwokujja otuwe wano kubanga lwaki ewaka wali wajibu wakkakatako eno wali sunna. Tewaliyo ibaada ya sunna yonna mu nsi yonna eyinza kuzitowa neyita ku wajibu. Kawajibu ne kaba kenkana ng'olugalo luno nga sunna yenkana wano tutudde tesobola kusinga kano. Wajibu gw'omumanyi kiri kikakatako naye azze ku muzikiti asabye ebbiru z'amasanyalaze asabye ez'amazzi asabye kino asabye kiri badde musonda mmeka 3 mulekeraawo temuddayo kutawanya bantu ngenda ziteekawo. Ffe tutenda b'oku muzikiti mwami ono Allah yamuwa omutima omugabi la ilaha illallah naye ng'ewaka baga nti kiki nimuleka mwogera ku haji mulala owaffe gwe mwogerako nga bakyewuunya bwewuunya liyunfiku dhu saatin min siatihi. Allah bakusimulidde emaali leka nebiwaka bakirabe nti taata waffe alina sente. Allah obanga gaziiriza leka n'abeeka bakakase nti kituufu omwami waffe gwe tulina taata waffe Allah yamugaziiriza so si ku muzikiti ng'eka balaba olina bwe bute obusente. Zino ez'okumuzikiti ogenda zifunamu empeera ezitagambika ng'osoose eri naye eri bw'oba buuka n'ogitandikira eno temuli. Naam, ebirabo bikkirizibwa hatta n'omukyalo okuwa omwami nabyo bikkirizibwa naye nga programu yaki yakuwoowagana so si buseegu. Ey'obuseegu ne bw'obimuwa ne mutakula buseegu era ofuna omusango. Enniya nga bala bwonoonefu ne bwe temubikoze era omusango gufuna. Naam. Okujjako kye mbasaba tetwongera kibuuzo kirala bino bingi. Onagamba nti omusiraamu ayita ab'eddiini endala bamusabire Allah amulamula atya era ayina kugamba abuuza obusiraamu ayina kugamba alamulwa atya mu busiraamu. Ekyo kikujja mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Kati obayita bali bakusabire bali basaba birala balinayo omwana ne Bikira Maria ne Yesu ne taata waabwe kati baligateko n'engobya oba omaze okuva mu busiraamu Allah akumala
ekyo kyokka kyokka oba omaze ova mu busiraamu. Eddiini yaffe eringa mafuta, tondo lya mafuta kuyiika mu nva. Ani akombako? Eri delicate nnyo, tesaana kusembereza kantu konna. Olaba enva nga bafumbye ente kilo 2 mu sefuliya, ettondo lya mafuta eri temusigaza, tondo limu bweriti ne kapa terya. Yeddiini yaffe, yeddiini yaffe teyagala kantu kagisamukako konna. Bwe kasamukirako batokyalina bakusabirako biki era basabaani. Kati olaba oluusi omukadde oba maama oba taata yafa si musiraamu, tokkizwa musabira ku lwaki? Anti yasaba balala nawe osaba balala. Kati gwe onosaba Bikira Maria, oba wakumusabira onasaba Bikira Maria ate gwe tomusaba. Ate bw'onosaba Allah yitakkiriza mwoyo alina basatu. Just mukadde otokkizwa mukolaki? Musabira, kubanga ye alina balala nawe olina balala. Ya imma bw'oba yali omusabira addayo muyiye eri yafiiramu mugwe mulayiniza ezimu ekitakkirizibwa. Ate eddiini y'obusiraamu yakwegendereza nnyo, kantu katono nnyo, tondo limu bwe lityo okugwa mu tawhidi oba omwonoonye yenna tofisigaza. Tuli fenna eddiini z'abalize zirimu ebyo bo bajja buli olina basobola okujja n'osaba n'olinajja. Talabako n'omusumba omu nga yambadde ekanzu yaffe n'ekitambala kyaffe kimyufu n'omuge ng'ali mu kyakya asabisa. Ffe ne kakuta n'ojja n'omusalaba mu muzikiti, emigo gye tukuba ggwe. Ffe temuli muzannyo, temuli mu kusaaga mu busaazi. Nti Sheikh yazza yambadde omusalaba mu bulago otya, naye bali ezaabwe yajja bamulaga ku TV okwo ng'ali mu kanzu yaffe n'ekitambaala ng'oyinza n'okuza mu Warabu. Taddeko n'omugwe gwaffe ogwa bulaka kuno n'entasubihi mu ngalo masuhaba. Era nga bo tebalina buzibu n'ebyo. Ffe nedda tokkirizibwa, bakusabye kati basabaani gwe gw'otakkiriza. Naam. Ono agamba faddala. Okwongera katono nnyo baganda bantu ku kigambo kya kibuuziddwa ky'omuntu okukusabira atali musiraamu. Olunaku lw'ogenda owa paasita n'akusabira lwe lunaku lw'oba ofulumye mu busiraamu. Yenna agendayo manya ofulumye mu buki. Ate yenna atwalayo omulwadde bw'aba ategeera ng'agenda awonereyo, gwe mulwadde gw'ofulumye mu busiraamu n'amututteyo afulumye mu buki busiraamu. Lwaki kino nkikozeko taaliki Imam ampadde nti kirabikira nnyo ene waffe mu Western. Abasaala n'abatasaala balinako ku ddiini bwe balwaza ne bafuna ebizibu bagenda nnyo mu bapasita, era abapasita baba oluusi tuzaalibwa wamu. Kati ffe tumanyi mbu byakintabuli, era pasita ajjambu njagala kusabira ku sisita wange n'omuwaka kyansaako bw'asabire ku sisita bw'oba oliawo Katonda anaayisiza mu Yesu. Bannaaye olwo pasita tumuwa kyansi eyo naawe tagikuwa, si byakasavu kanyama. Allah yagamba nti lakumu diinukum. Jazakallah khair. Sheikh katono nnyo challenge weeri ku lw'abantu baffe. Sheikh agenda kwongera okukinnyonnyola. Omulwadde alwadde okumala akabanga nga kawanvu ng'alumizibwa, kati ne zireeta omuntu atali musiraamu najja n'amusabira ate n'okuwona n'awona. Amaze emyaka 10 ali ku ndiri, ono atali musiraamu azze n'amusabira n'amala wiiki emu abadde ali ku ndiri n'atambula. Akiraba kati abagamba bwe basi bituufu ne bigwawo, natandika okuba akasu, bakasunga kawunya bubi, baneiba ne basenguka, nayongerayo ne baddako nasengula ekyalo kiramba ng'ekyalo kivundu kiwunyako ekivu ne badduka, nasigalako yekka n'omukyala n'ebibwabwa bwebibe bikapu ebitambula ku kyalo. Naye tugera ku nabbi wa Allah atalina bugayavu mu ssala, atalina bujeemu, atalina zambi, obwo bulwadde. Abantu badduka ku kyalo nga kikuba ekivundu
n'asengula ekyalo kiramba wonna ne bagenda naye teyava ku Allah tabaraka wataala yagumikiriza. Ebyo bigezo Allah yabireese tuli fenna. Naye nabbi Ayubu alayhi salaamu bwayamala okuyita ekigezo yaddamu n'awoona. Abantu batandika okudda ku kyalo naye abayiri be basooka ekibundu kikyaliko naye ekigezo kikendeera ffe tumujje tuddeeka ne bagenda nga bakomawo paka neighbor wa wano naye n'akomawo. Abayiri be basooka okudda kitandikirayo kukendeera ne kijja nga kisala. N'addamu n'agaggawala times 10 okuva luli ate. Ekino ekigamba nti ng'atono bwe yazze yamusabira n'awona. Allah agira naleeta ekigezo kati ng'ate obuzayo ennaku nga 2 ekigezo kikomaawo ono wajjira gwe n'olowooza mbu ono yakoze kumbe tayimu Allah gye yakuwa ekigezo badde ekoze eki. Ebyo byonna byemwogera nze ate mbirabira mu visa za Amerika. Abantu banoonya visa za Amerika jamaani n'atunda ettaka n'alimalawo bateekayo n'atafuna n'addamu n'asetinga bupya n'ateekayo n'atafuna n'agendako wa Sheikh gundi n'agenda wa pastor gundi kati wagenda wa pastor gundi agenda okubira nga batadde mu visa mu passport. Kumbe Allah yali yawandiika nti yateekayo emirundi 4 okukutana bakuwe visa. Yaga nti nze baasi kati nafunye omuntu omutuufu. Kigezo kiba kiweddeko bugwi period yakyo ebiweddeko. Kubanga Allah ayinza okwebuzabuza nti ewayo passport bamutedde mu visa bakyaze kitya. Allah baya kiwanika ina wekikoma. Kati fe shaytan olwokuba omukaseera ako oba obadde ogudde sayidi eyo ngezo kwekwata gw'obwongo. Era omwana omuwala yaŋŋamba nti nze nkubuulire ebyammwe nabivuddemu. Yagendawo baseka bana bakuba ebitabo. Yali anoonya visa ze era mu Amerika. Yali agenze mu bifo yali anoonyeza visa emyaka 18 nga visa ebuze. Yagenda waseeko ogwo bakuba ebitabo abashiriku abataabo babi nnyo ogenda mu abo agendedde ddala mbensi asaasinga ku lwaki abuzabuza nnyo terina tawuba olaba nga ali ku kituufu anti wa Luwarabu n'ekirevu ne kanzu oyo mubi nnyo kubanga olaba nga ali mu layini naye ng'oli bweru ate ono agenze kuli wensaasa atyamu era bayaga nti yatya n'okwogera niyo naga nti nengende wa Sheikh awo n'ansabira abantu batya na binyumya kubanga yaloza bituufu naye oli tayinza binyumya biri ebyeri era namala okulengera ng'omulengedde ng'agendayo afuna we yeekukuma kubanga amanyi bino biki bifu. Kati ate bano abaffe babi nnyo 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 wa Luwarabu asimaya za Kurani ekirevu kyaffe kwekiri ekanzu enkofiira n'ekitambala n'asiba ati n'Oluwarabu ne lukaabaawo luwandikawo n'aluwandika naye bannange ensonga eyo yakwegendereza ebyogambu kati ate nga oli ow'eddiini ziri bwe yazze n'amusomera n'amusabira n'awona nedda si bwe kiba akadde kaba katuuse butuuse so oyo ekigezo kiba kituuse ku end ng'ava ku nsonga eyo nnyumyayo omwami omu namulaba n'amaaso gange Allah yamututwalako yali nsoma senior 3-4 yalwala sente ne zimugendako neki bano banne bye yali asubulanga naye nga bwe bajja omulaba bamugamba nti lwaki tokkize nti tukutwala ku musawo omuganda koze nebamuyita musawo munyankole omufumu kiza tukutwale ku muki ng'agaana kati time n'atuuka nagani nandibadde ngenda ku mufumu naye mukyala wange mukyala musalafu n'amukola ntya bw'anaabitegeera ne bamuwa amagezi ffe tugenda ffe tufayo tujja munnyonnyola ne bagamba omukyala omusalafu nti waliwo omusawo yavudde Kyeyune twagala alabe ku mulwadde ono ng'akkiriza nga bamutwala olwatuuka mu kali akayumba mwe yafiira. Kati ate okumanya Allah alina ebintu omufumu n'abagamba nti eno mayiti teva wano nga mukazi we tazze wano oba yali abitegedde atya. Omufumu yagamba ye tamanyi oba mukazi wono oba musalafu oba kiki mumala kuleeta mukyala wono bawa mayiti kubanga onananga ndeetedde ebisirani mu mirimu gyange. Ne bagamba nti kati ani agenda okwenganga omukyala oli amugambe nti omuntu ali eno badduka emisinde okwekweka. Agamba nti ngani agenda bimugamba twamugenda tugenda musajja mu Kyeyune ali mu kayumba konna kasubi bwe kati kalimu embugu kalimu ebinankanyi
bamukubira simu tugenda mu kifo nebwekiti we wali omunankani omugyeyo okutuukayo tiyatuusa atya wano kati kyenjagaddemu kirwa period yali agumiikiriza kati ewasembe eno ku age ku deep end era emikwano gino jamaani negimutegera bamutegula kubanga jukira woofira wozuukukira ku yaumul qiyama wakati mu nsaasaawo n'embugo ebigo bitegerekese n'emikwano egyo balimba omukyala yattabuka n'anoonya abasajja abo nga tabalaba kyokka bwe yatuukayo kima mayiti omufumu talina kiyamugamba nti gwe mukazi wano nti twala mayiti yo kyokka kiyamugamba nga Allah alinga yatesitese nti njala kulaga olaba emikwano gy'abalo gye gyamukoze giijo dda gye bamuleese bali bonna badduse tebazikana kuziika nga batya oli omukyalo omuki nga n'amala bakwatako bwati kubanga yajjanjaba omuntu we kumpi myaka nga 8 olunaku olusembayo naam Imam bw'asoma kutuba ku Juma ne yeerabira n'atatuulamu wakati ne bajjukira nga Juma ewedde bakola batya tewali kye bakola naam tugende mu maaso. A friend of mine is born of a Muganda man whose origin is not clear to her, and a Nyankole woman from Western Uganda. She is in her 30s, has been dating a man for 6 months who she has known by his Muslim name for a good time. The man has been reluctant talking about his family background, that is the clan. Having been serious in a relationship, she finds out that they are of the same clan. What does Islam teach on the above? He is the only Muslim or the only Muslim man she has met or dated, and her parents are on her to get married. Ekibuuzo kirimu kimu kyokka bwe kiti. Obusiraamu bwogera ki mu kufumbiriganwa mu bika. Kakati naawe asoma ebibuuzo oluusi okiyitamu n'ojjamu obusiraamu bwatulaga be tuwasa ne betufumbirwa. Bwe butatulaga tebalina buzibu. Era mu byo ebika tebina buzibu na kufumbiriganwa. Nze bampita Kyeyune ndi wa Nnyonyi. Ne bwe nsanga omwana w'obuwala nga alina Kyeyune kasitaba nga tava mu famire yaffe mu busiraamu tewali webaŋŋaanira. Jjukira nti obusiraamu kirala ne culture ebyaffe ebyobuwangwa birala. Ate nga obusiraamu mulimo gwabwo kudibya bya buwangwa nziramu. Obusiraamu singa bujja ne butadibya ebyo mu bulamu bwo watosiramuse. Kubanga waliwo abagenda b'emasagga nga batambuza ebigambo nti bannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bali batuyigiza culture yaabwe eri si culture. Era culture nabbi gye yasanga e Makka yagibasuuza. Kambawo ekifaananyi. Omukyala bwe yagendanga mbeera ze ez'omwezi ng'asula mu keegi tasula mu nnyumba ennene. Nabbi n'agamba nti talina buzibu bajje tubyoke naye wano. Ekiriwo kyokka munne tagenda gy'ali. Bamusuzanga mu ki? Ezo ennyumba ziraba ezo ennene kwalinako ku kakeegi eri gy'asula. Amakulu buli mwezi alina ennaku ze nga 4-5 asulawa. Kabanga kakomera kali eyo manju tajja eno talifumba na mmere. Nabiraga nti amufumba emmere ne munywa caayi ne museka ne just togenda gyali. Eyali culture. Tuli fenna? Kati culture kirala n'eddiini yaffe y'obusiraamu kirala. Wabula byebeera byemu nga tebina buzibu n'ebitukkiriza. Kati okuwasa
wabula tuvaana ate nogera nowasi wekeraniyo kubanga wani waffe tukyalimu obusiramu bupya bungi oyinza otabulatabula famire yonna kubanga tebannabitegeera ekyo nakyo kikulu ate ng'ojjagga nti obusiramu tebuŋŋaana naye ngaolina kukusa ate abalala wabula bw'olaba nga kinatabula famire gwe kasita okimanyi era okikkiriza nti tekiri haramu naye noonyayo webbali kubanga era okuleeta omukyala ng'ate mugenatabula ne oba si wakkiraniyo naye nga bwemuleeta ogenatabula famire ate obusiramu buga nti osooka omuleke ayinza okubanga si wakkiraniyo naye nga bwemuleeta famire egenatabuka muleke tunoonye omulala analeeta emirembe n'amasalaha n'okulongoosa. Naam. Agamba nti Sheikh Burhan says Quran has 4 papers, so I'm requesting him to outline for me those papers. Yeah, we are going to call him. Naam. Another one says, Bamwite Sheikh Burhan. I wanted to marry the second wife, but my first wife refused. What can I do? You are not ready to marry. Owedda tebannavaamu ddoboozi n'eri ono abajjeemu eddoboozi kakati n'empewo ebaweddemu wootegerera wali abaami nga muganda tukita nti talina mugongo mu Luganda kibategeeza nti tasobola kuyimiriranga musajja kati ono bwagamba mukyala wange tanzikiza kuwasa mukazi wakubiri aba talina mugongo amakulu tannatuka kuwasa bwe kibanga omwami byanakola omukyala yabironda manya oli tonaba kuva musajja omusajja bamusajja olidde kati obanga okyalimu ebyo manya busiraamu tebukukkize nakuwasa wakubiri anti ojja kuba oli eno omukyala omugambe nti ajati oli aganye omukyala owokulaga nti sebo abcd nti ajati yaganyi kiba kitegeeza tokkirizwa kuwasa mukyala wakubiri omuntu abakyala basukka kuomu taba mu kilaasi ezo mbu oli ajati yaganye eno program tetugikola n'oli kati wadde omusitudenti agenda kukkiriza eyo program oli tagiyingiramu era tetugikola n'oli eno program yabasajja bazira era abo bonna abawuza mbu mukyala wange ntya okumanya ntya mukyala wange okumanya nawasiza owokubiri tonnatuuka kuwasa biveeko owulidde ogenda kuponyaponya mwana waffe gwe tugenda okuwa abekukuta mbu omukyala oli tamanya bwamanya wakoze zambi ki ebbanga lyomala nga siga nti nkoze zambi maaso ga Allah agenda kunvuna nolwokati bwamanya agenda kukolaki owulidde abantu ngaabo lindako bwolifuna omugongo ng'oli kutandika okwogera ebyokuwasa naye awo toteganira ddala mbu omukyala yaganye kati beera n'oyo nno beera eyo. Naam. Mbadde mbuuza kiramuwa kitya nze omukyala okusaba Allah ow'ekitiibwa nti omusajja wange tawasa mukyala mulala kikkirizibwa oba nedda? Kyabulabe nnyo era kyamutawaana gy'oli nnyabo. Ekisookera ddala abakyala tebakimanyanga nti omwami we buli wawasa omukyala owokubiri gyakoma okutegeera nti bulijjo alina omukyala eka era omwami okuwasa omukyala owokubiri kisinga gasa mukyala mukulu. Emigaso egiri mu kuwasa omukyala owokubiri gisinga gidde eri mukyala mukulu kubanga lwotegeera nti bulijjo abange bulijjo omukyala eka nina omukyala kubanga atuuka ewoono oluusi ebintu ne bijja bitambula bulala naga nti jo simanyi. Omusajja okuwasa abakyala basukka kuomu yeeyongera buvunaanyizibwa, school fees zeeyongera, rent yeeyongera, medical. Emigaso gy'okuwasa abakyala basukka muomu abagiganyirwamu be bakyala si baami. Omwami just kyalina eddakiika nga 7 ku 10 zokka kati mu 24 hours jako eddakiika 10 ebisigadde byonna byabali kubanga onamufunira ekisulo ojja kumuliisa ojja kumwambaza ojja kumujjanjaba owulidde ate abakyala tebakimanya singa bakimanya yandibadde asabira nnyo omwami waabwase ku lwaki obusiraamu bulina bye batunuulira omwami okuwasa omukyala owokubiri kubanga omusajja omulamu obulungi
okunoonya ejjana ng'alina omukyalo omu kizibu. Omwami nga mulamu ali healthy, okunoonya ejjana ng'alina akakyala kamu bwe kati kizibu. Anti ajja gwa mazambi amanene. Kakati gw'ogamba nti mwami wo mwagala nnyo agende mu muliro, mwagaliza kugenda mu muliro. Toyinza mwagaliza kugenda mu muliro. Ate abaami mukimanye nti abakyala basuka ku omu batawaanya era baleeta ebizibu. Naye ebizibu by'ofuna nga abakyala basuka ku omu bitonoko okusinga by'ofuna ng'olina omu. Kubanga ebizibu by'ofuna ng'olina omu ekisooka bwenzi. Ekyo kyakusaaga. Obwenzi kitono ekyo. Tulaba nti bakutawaanya nakuyombesezaawo nayombye kino nayombye kiri. Ebyo bitono nnyo ku kyofuna ng'olina ogwo. Buli oba ng'olina omu emikisa gy'okukola ezambi edene girinnya. Obusiraamu bwatunulira omwami nga ekikula kye kirala ku mukyala. Ekikula kye kirala ku mukyala. Teringa mukyala. Ekyokubiri, omukyala bafuna ebizibu bingi. Awulidde? Abakyala kati ab'ennaku zino basiza. Siza ezo ebyo ebiwundu ebyo birina naavuzi ze bitta ne zitadda ng'ate mu kisaawe zibadde za mugaso mu kusamba akapiira n'okupaasinga. Kati yali asambira ku reeti ya 7 ku buli 100 ng'adda kwana. Jjukira ono omwami ye akyasambira ku 7 ku buli 100. Kati okiba kitegeeza sipiidi si yemu mu kisaawe passing. Kati ono munno ono si musango kubanga naye bamusala busazi okuzaala. Kusemuga nti kati funayo munno omulala muyambeko. Ate tawasanga Allah nsasira omusajja ono tawasanga. Reeti yakka ku wali okubira paasi. Bane ddala sirimu abaana bato bangi nze ngenda kuteekawo bwenti ebigambo abanaatambula nange tugende abasigala mwe munamanya. Ebyo ebiwundu by'okusala siza bina nerves bagenda okuddamu agenda okuwona nga zitezikomyewo. Ate nga zikendeeza ku nsamba y'omupiira. Niye ojjukira muneta nakwatwako yakyali kawere tekaliba. Ffe mu Uganda mutakaliba. Akaliba mukamanyike bajja ku mbuzi. Nga kakazi omala gakayuza. Tuli fenna. Ekyokubiri kati abakyala basiza oba abamu bafumya abaana batono. Bazala abaana kitono bazala kitono. Nga tumamya yanditaze ku baana bawerako. Nti ano si buzibu mulekeewo kubanga wasiza odeva mu ddwaliro okufuna olubuto olulala. Misoko kulinda lukale kungulu, lukale munda, lukale wakati. Kati tulina twetagayo ku baana abalala. Kati emigaso gyonna oboyala gizibikira mbu mwami wange Allah tamwanga mukyala mulala nedda muleke. Ate oluusi ayinza omuwa omukyala mulala najja ne kaliziki. Awulidde? N'abaana babe abadde bagenda otuula ne basoma. Kati byonna oboyala bizibikira lumu. Ayinza okuba nga oli owokubiri agenda okujja ne kaki? Kabaraka nga zisiizi awerako. Kati oli president wa Tanzania. Mukyala namba 3 nawuliraga mukyala namba 3 makamu ali. Kati bonna wakyali wasaaga. Bonna bali mu first family. Bonna kati first family. Nibajja tiberi bonna bali mu first family kati. Kubanga omukulu tajja genda suli mu biseguusi. Bakume bonna kati. Mukulu omwami w'omukulu president mbwagana namba 3 nga talina sekyulite. Allah tabaraka wa taala byatwagaliza bibirimu obulungi. Ate bannyabo lwakuba mu byogereraawo gwe mutabani wo kennyini nga amaze okukula tojja mumukiza kula nakakyala kamu. Kyokka ate gwe oli ku mutabani waffe omuluusanya tomukiza funayo omulala. Ate ababo ojja bafune 2 3. Bw'oba owulira munno omwagala nnyo tomugaana. Bali wandibadde omuyamba nako nafunayo munno omulala. Okusabira abafu edduwa ya 40 ntuufu era edduwa y'okuva emakka kkirizibwa. Edduwa ya 40 tetugimanyi mu Busiraamu. Terina we wandiikiddwa ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam nanyine kutuyigiza maduwa teyagisoma. Ate nga alina abantu babamufaako mukyala we Khadija bweyandiweze 40 yandikuŋŋanyize emmere n'ennyama wengamiya basale kiki tuli ku mukolo gwa Khadija. Tetuwandiwayo tule nti twali ku dduwa ya Khadija Nabbi n'ayogera bino sallallahu alaihi wasallam. Twali ku dduwa ya Jeno Hamza banga abantu be bamufaako. Naye teyakulayo ku dduwa
ate ffe tugamba nti tumwagala nnyo sallallahu alaihi wasallam. Okwagala nabbi kuli mu kugoberera amateeka ge. Siga nti nze ku nabbi nwana nze golaba. Si kulwana. Otadde kyenkana kibi yayigiriza. We wali okwagala nabbi sallallahu alaihi wasallam. Edduwa y'okuva e Makka? Endala baddani? Edduwa y'okuva e Makka ekkirizibwa. Yaki ate olwo kati? Edduwa weeriwaawo yonna erwa. Uze ekirala. Kiri kitya omukyala okukwata Qur'ani n'agisoma ng'ali mu nsonga z'ekikyala? Nedda tasoma. Takwatako. Asoma eri mu mutwe. Bw'abanga ateredde alyoka akwate ku Qur'an al-Karim. Amanya nze Ashraf, Sharif, Shifa na Thurayya. Wangi? Amanyo ngambya 3. Amanya nze Shifa na Thurayya Ibanda Town. Shehe mbuuza okufuna wudhu nga nkozesa okusiimula n'amazzi ku kitambaala ku mutwe nga sikajjeeko ewudhu yange etuuka. Okufuna wuzu, ekyewuunyisa mu kufuna wuzu okusiimula ku mutwe kwe kuli ebifaananyi ebingi. Mulimu okusiimula ku mutwe gwennyini, mulimu okusiimula ku kitambaala, ne wabeera mwami akizibwa okusiimula ku kitambaala, n'omukyala akizibwa okusiimula ku kitambaala, n'okusiimula okw'enjawulo. Waliwo kwata wano muzindala, waliwo tusiimula nga tujja wano ne tutwala emabega ne tuzza ekyo kifaananyi nga tutandikidde wano ne tutwala ne tuzza ne tugenda mu matu. Waliwo tusiimula nga tusookedde ate emabega ne tuleeta ne tuzzaayo ne tugenda mu matu, nakyo kikkirizibwa. Waliwo tuteesa nga gigenda kuyisinganya bwe giti, nakyo kikkirizibwa. Nawabeera okusiimula ku naasuya, obuviiri obusooka wano, nakyo kikkirizibwa. N'ebitambaala abaami n'abakyala. Okusiimula ku mutwe mu wuzu kwe kusingako ebifaananyi ebingi. Mu bifaananyi byonna nga tufuna wuzu, omutwe gulina ebifaananyi bingi nga byonna tugiziuka, obifunamu empeera. Naye omukyala oluusi ayinza okuba nga okusiba ekitambaala ekyo kimutawaanya, obanga waliwo abaami nga tajja kusula kijjako bajja mumulaba. N'abaami waliwo ebitambaala bye basiba ebyo nga okisumulula okizzaako okitwala obudde asimulako. Oba enkofiira osobola ogigirako bwoti n'okwata wano ku naasuya. Naasuya zenviiri ezisooka. Yu'rafu al-mujrimuuna bisiimaahum fayu'khadhu bin-nawaasi wal-aqdaam fabiayyi aalaa'i rabbikumaa tukadhibaan. Aboononefu bamalayika bali bamaze basalira emisango. Aboononefu bagenda kubaako obuufu. Bamalayika bajja kukwatanga wano ku buviiri n'ebigere nga bakakasukayo mu kinnya ky'omuliro. Yu'khadhu bin-nawaasi wal-aqdaam, bakwata wano ku buviiri n'ebigere ne bawuuzumya mu muliro. Sala tukingiriza omuliro. Naam. Ono agamba nti omuzadde w'omuwala omusajja bw'awa muwala we olukusa okufumbirwa omulenzi naye nga tebannawoowebwa, kiba kitya omulenzi ono okwegatta n'omuwala nga tebannawoowebwa? Taata bw'agamba nti nkuwadde muwala wange oba okkiriziddwa omuwasa naye temuna kuwoowebwa, nga bwe gamba nti ploti yange eno njiguzizza, tukkanyiza ogenda gitwala ku $10,000,000, kiba kitegeeza nzikiriza okukuguza, naye tekitegeeza nti iwawo buloka ne seminti otandika okola ki? Kiba kitegeeza tulinayo okusasula, n'abajulizi bajje, n'abokyero sibaani. Kati taata waga nti muwala wange nkumukuwadde, kitegeeza waliyo emikolo egijjuza egibulayo, era nga webajulizi amahare neyo sheekh ajja atuwoowe. So si nti bino tebisaagirwamu okusaaga omwana bwaga nti taata muwala wange mukuwadde aba mukuwadde. Abakkiriza amakulu ku 100 70% eba etambudde, kubanga taata oga nti nkuwadde muwala wange nakyo nabwo buwanguzi bw'amaanyi. Tuba tumaze okuyingira 70%, tugende tujuze 30 ebulayo. Ekyo kiri nnyo ku bavubuka abasalafu nga baga nti mukuwadde bakoze eki? Olw'okuwoowa baateekawo kwaki. Kati tuli babiri ne muzeeyi asiri olwo nga nti nkuwadde muwala wo,
nga ntwala kati nkyasinga nga ntiri mumpanga teoli agiwulira tuli twali bameka obusiraamu kyola buteekawo bajulizi ogenda okwefuula enkya nti gundi yaliwo ne gundi singa obaawo okwefuula taata okugamba nti nkuwadde muwala wange abakkiriza olonde ennaku z'omwezi mujje tubawoowe kyabakkiriza ekyo so si nti twala buki era bw'otwala mubeera mu buseegu mu bwenzi obw'ekika ekyowaggulu so nga ate wadde oseseetuse ng'obuuzayo kantu kaki katono nnyo. Naam. Kiramula kitya khatibu okusoma khutuba bw'amala naawe omulala n'asanza? Tekikirizibwa ekyo. Kutuba ebeera emu, asoma kutuba abeera omu, wekiyinza okukkirizibwa nga waziwo obuzibu. Nalabako khatibu yasinzituka waggulu eyo n'ajja agwa ekigo wansi eno. Yali muzeeyi. Ya blackinga off. Obwongo ne busiba n'amagezi nga n'awamatukayo naye baamubaka paka ku ttaka ne bakwasa omulala twali mubawarabu eyo naye bwaba mulamu agisome bwe ziba zakuvvuunula ono asomeko emu eggwe asome kutuba yonna eggwe tusaale banavvuunula nga tumaze so si kukyusiza muli tebakyusa tofaayo naye ate okusoma kutuba ebbiri n'asoma esooka n'atuula n'asoma eyokubiri n'avaayo kutuba neggwa newasaaza omulala n'asaaza eswala ekyo kikkirizibwa naye kutuba yokka kutuba wali waggulu ono n'asoma naawe omulala nedda ekyokusaaza kiri oke tusomedde kutuba asobola otusaaza oba asobola okugaba lwakuba ekisingako obulungi tusaaza naye waba agabye si kibi era kitegeeza ki nti khatib anaabeera omuwalimu bannanga alina opracticinga byonna sala okugisaaza Qur'an ogisoma obulungi kutuba ogisoma obulungi byonna alina okuba nga bimanyi kunaaza mufu kugaba maali y'abafu byonna ateekeddwa okuba nga byonna bikuba so si nti ate kati esola bwetuuka ey'olwatu nga alinda dhuhuri Naam. Kikkirizibwa okufulumya jeneza nga simbikke? Jeneza ke katanda nga mayiti mweri kebeta jeneza bwe kaba nga kali wali kokka nga ne mayiti eri yokka ne bamayiti kali kaba katanda bwe tumala obigatta ng'efuuka kiki jeneza ejeneza ezo ya miteeko ebiri waliwo jeneza nga ya mukyala ne waliwo jeneza nga ya mwami ekyokubikkako kiri ku jeneza ya mukyala kubanga essanda ze tusiba mu mayiti abanga omuntu ayambadde ka fitting kali akayita kuli kati ate omukyala alina ekikula kye ekyekikyala agenda kujja mu maaso g'abaami musaalira kwe kubikako olugoye tunaye kumulaba kikula kye so ate omwami yakulanga era ffe babaami ate ajja baami banne era ekifaananyi ky'omwami okuvaayo bulungi bana basigadde bafune ekyokwebuulirira mu kufa kwa Sakibu nga tekuli ku lugoye ng'omuntu ogula gukula guti webanyenyamu ne gugula guti nti oyo Sakibu waffe nti yooyo okusinga okugamba nti lwewabisa olugoye munda omwo mwali ne bwogenda ebuwarabu bwe bakikola ku Kaaba kasitulaba nga babiseeko manya mukyala omwami bamuleeta ng'omulengera nga n'ebigere bikola biti amatanta konna ne gakugwamu abadde alina bwa appointment ne nayiti obusazaamu obw'omuloogi kanti ono gwe mbadde mmanyi ono nti yooyo aleka obugoye obu adde alina emmoka ya $2,000,000 amaka gabalwamu $5,000,000 alina edduuka litunda teluzi mu kibuga bamuwadde obusuuka bumeka akuŋŋaanidde mu busuuka obu wongerako akokuna nga ate muleesa ebizibu kakimawo kyakakokuna nabye bamuteeka mu busatu lwakimuteeka definition zizo zonna zogenda okuleeta oba nfu oba ntuufu zimalira ku Nabi Muhammad bwoga nti ekirevu n'engoye eziri waggulu era oli ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati eyo definition nfu kubanga tabligh kitegeeza kusomesa ddiini bwoga nti tabligh kusomesa ddiini ani anaasinga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati definition zonna eza kigambo tabligh omwana yatabuliika tulabye ffe juzi omwana gwe twetulina naye kati yatabuliika
Owulidde definition zonna zimalira ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enfu entuufu ezitaliyo. Ngobula awali ate ebijweteke nti abalina enkyakya zibatabulika ebisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiramula kitya okusala enviiri ezitenkanankana? Haram. Nabbi yaziyiza okusala enviiri ezitenkanankana, tekikkirizibwa. Olina okusala enviiri oba omalako oba olekako oba okuza, byonna ebyo bikkirizibwa. Ye yasalanga zonna, oluusi nakuza medium, oluusi nakuza ennyingi sallallahu alaihi wasallam. Oluusi zakulanga neziika mpaka ku bibegabega, kubanga ye musajja Mwarabu, ezaabwe zikula neziyiika, ezaffe zikalambala bukalambazi nga zirumba eggulu ziti, naye zakulanga oluusi nezikomeni, oluusi natekako entono, oluusi namalako, naye nga zenkana. Naam. Pepa za Qur'ani ze ziriwa? Lwaki temuyita seka kiti? Ensoma za Qur'ani ziri mmeka era ze ziriwa? Ebifulumya omuntu mu Busiraamu, ekyo nakyo kibuuzo kirala. Ebyo tuyinza kubiddamu kati ng'ensoma za Qur'ani ogw'omusomo. Qiraat mpozi kyenyinza okubawaako kwe kuba nti nze nva lya Ntonde, niye nakulira Kampala. Kampala baga nti amazzi gannyogoga, ffe erya Ntonde tuga nti gannyonyoga. Gannyogoga ne gannyonyoga byawukana, naye message esigala etuuse. Kati ne Qur'ani erina ebigambo ebyo zibayita qiraat. Naye era nga oba basomye kino oba basomye kino bisigala bitegeerekeka. Ffe wano waffe tetulina bwetaavu kusooka kutegeera ebyo, kubanga neno yonnyini gye tulina emu tetunagitegeera. Ne boga omuntu akusomyemu Al-Fatiha tasobola kugyatuuza, kati ekitwala muziri nti eno baatulaba bati, eno baatulaba bati, ab'egindi baatulaba bati, ebyo bigendebwamu bamaze kenkuka. Tuli ffenna? Sekani n'abazadde abatali basiraamu sibasomera dduwa y'abasiraamu? Nedda nti kitwogeddeko, Katonda osaba ani? Bwe kibanga abazaddewo balamu basabire kulungama. Bwe kibanga abazaddewo balamu basabire Allah balungame. Kyekebbeeyi kyolina gye bali kubajja mu kizikiza abateeke mu kitangaala ky'obusiraamu. Kyekebbeeyi kyolina kubajja mu kizikiza abateeke mu kitangaala kyaki ky'obusiraamu. Lindako bwe baba nga baafa kyetwayogeddeko, bo baafa basaba bakatonda basatu gw'osaba omu. Kati ate obusiraamu bwatugano basabira kasaba nga amaze okufa, naye babalamu obasabira. Era Abi Hurayra radhiyallahu anhu mamoti yali musiraamu, namusabira nalagira nasaba nga Nabbi amusabireko paka bwe yalungama. Ni tata wa Abubakari Abi Quhafa tiyali musiraamu paka omwaka gw'omunaana mu Fath Makka nasiramuka Abi Quhafa tata wa Abubakari Siddiq radhiyallahu anhu. Nja kusaba tukome wano